Museveni taggwayo yeekubisiza selfie n'abakungu esayidi eno ate nga munnange baalamu munnange ebya Eddie Mutwe abirinnyeemu eggere wulira munnange ate ebyakakasa esayidi eno empisa olina ebirevu bijjuddemu olina ebirevu bijjuddemu ensekere mulina ebirasirasita biki kujjako ate nga mwana mulenzi munnange ate Eddie Kenzo yeekoze ebintu ne mukyala we Fiona Nyamutoolo munnange esayidi eno bampita Jaminati era nga nsinzira ku Jaminati Yugi ngenda kubeera nga ntandika n'akatambi ka pulezidenti Museveni esayidi eno akabadde ka trading wali munnange ku mikutu egy'enjawulo nga bw'olaba awo munnange leero y'abadde akutte essimu ng'ali mu kuba selfie munnange n'abakungu abamu babaddekoko ate esayidi eno muganda wange naye akatambi ka tradinze wali ku mukutu TikTok kw'ossa ate n'emikutu emirala. Bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde esayidi eyo kati awo kankuggyeko ate nkutegeezeeko kakati nno omukulu munnange ate balamu esayidi eno munnange kugambye akatambi kano kabadde keewuunyisa abamu munnange ate wali ku mikutu egy'enjawulo. empisa olina ebirevu bijjuddemu olina ebirevu bijjuddemu ensekere mulina ebirasirasita biki kujjako bitega kubajjako ebintu ebyo bajja kubawa admission kuvuma kasi ovuma n'ovuma gavumenti n'okola effujjo gavumenti ebirofuna admission. Bwe kityo era nga bw'olabye munnange akatambi ako kabadde ka tradinga wali ku mikutu egy'enjawulo nga keewuunyiikiriza munnange ate abangi esayidi eyo. Kati abo kankuggyeko katugende mu maaso wali ne Eddie Kenzo munnange babaddeko eno ku lukuŋŋaana olumu olwa NRM kw'ossa ate n'omukyala munnange ate Fiona Nyamutoolo mukazi we munnange beekoze ebintu kibadde kitya wali mu katambi kansooke nkakuwe ate mmale enkomewo. Bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde esayidi eyo era nga bwenti bwe nkoze kakasa nti nno video gimpera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo nezi updates endala katono nnyo bwenti.